Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayu's International Schools. Tamayu's Junior School in Uganda and Tamayu's International Academy in Rwanda. Tamayu's International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayu's International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayu's International Academy. We make your child's dream a reality. Baali bamulowoleza kirungi. Bamusanga akulukuta musaayi nga bamutemye nga afudde. Bonna abaaliwo fasaahu ne baleekaanira waggulu nga bagamba nti amaze wa mujjana. Nabbi n'abagamba nedda, bal huwa fi nnaar. Afiiridde mu jihad, afiiridde mu jihad, afiiridde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi n'abagamba nti bal huwa fi nnaar, omusajja oyo afudde w'omuliro. Bonna kyabamalako ebyewungula, musajja afiiridde mu jihadi. Ffenna tulowooza nti singa amanfiiridde mutalo w'obusiraamu ngenda kuyingira jjana. Ate Nabbi agamba ate nti fatatabba'u athaara, ne bagenda nga bafolowinga steps ze. Fawajadu annahu qad qatala nafsahu, bagenda okwesanga nga mutuufu akoze atya? Yesse, yeefumise ekiso. Bamukubye, agenda okulaba nga obulumi bw'okufa bwayitamu bungi, nagaka nejjewo mpona obulumi bw'okufa. Nabbi sallallahu alayhi wasallam fasabata lahu annahu sadaq, naba nga yayogera mazima alayhi salatu wassalam bwe yagamba nti annahu fi nnar. Fadalla dhalika yaqinan, ekyo ne kitwoleka nga kitulaga nti si okufiira mu muzikiti kyekitegeeza nti oyina enkomerero ennungi. Kam maatu, bameka abaafiira e Makka wahum mushrikuun, nga n'okugattako Allah bamugattako Allah subhanahu wa ta'ala. Anaquulu, tusobola okwogera ekigambo nti olw'okuba baafiira Makka annahum fil janna? Nedda. Kam maatu, bameka abafiiridde mu mizikiti wahum laysu bimuslimin, nga si basiraamu. Qala Allah yagamba nti wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum mushrikuun. Osanga bangi nga si basiraamu ng'obusiraamu bakola batya? Idhan fadalla ala anna husna al-khatami, nekitegeeza nti enkomerero ennungi huwa an yamuuta almuslimu ala tawhid, ye muntu okufa nga tagatta ku Allah na kintu kyonna. Maata ala sunna, naafa nga ali ku sunna nga si mushi'a, nga toli mushi'a. Kubanga annahu man maata wa huwa shi'iyun, omuntu yenna bw'afa nga mushi'a nafiira ku nzikiriza eyo, ku bid'a eyo, oba ku kufuru obukafiri obwo, fa innahu fi nnar, agenda kuyingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu an na'lam yaqinan, tuteekeddwa kutegeera na kulekawo nzikiriza yaffe. Omuntu anoonye enzikiriza entuufu, abeere nga buli kaseera yujaddidu i'tiqadahu, azza buli kaseera omuntu obujja enzikiriza ye, agenda okusinkana Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali ku nzikiriza enki. Omu ku balongoofu bwe yawuliranga omuntu ng'afudde ng'agamba nti alhamdulillah, oyo afudde bulungi, fa innahu maata ala sunna, afudde ali kuki? Ali ku sunna. Waftakhiru biha, mweyagale nnyo n'ekintu ekyo, ng'oli ku nzikiriza entuufu, oli ku sunna, oli ku manhaji sahiha, oli ku nkola ennuŋŋamu, manhaji ahli sunnati wal jamaa.
enkola y'abalongoofu abatukulembera alladhi laysa fihi ghuluwun wala jafa, etaliimu kusukka kikomo ate taliimu kubanga enkola manhaji ya ahlu sunna wal jamaa tebaamu ghuluwu kusinza Allah mpaka lwowulira eddalu wala bagamba nti musinze Allah mpaka lwowulira nga ogenda gwa eddalu. laysa fi ghulu, tekedde okubeera nga osinza Allah subhanahu wa ta'ala mutawassitan fil ibada, oli wakati muki si kusinza nnyo. laysa al-ibra fil kuthra, si kuba nti olese adhkari emirundi mingi nnyo nedda. wa innama al-ibra ekigendererwamu kuba nti okoze ekiki ekituufu. mukitegedde kubanga omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam olumu yasanga mukyala we nabbi yasala salatul fajiri, bwamala ogisaala nafulumamu lihajatihi, nagenda nakola byeyakola, naleka mukyala we ngaali ku bulaadi. nabbi nagenda nakola byeyakola, saawa eyo nga 2-3 nabbi nakomawo ewaka. agenda okusanga mukyala we nga we yamulese wakola atya? ali kuki? ali ku bulaadi. nabbi namugamba nti mazilti hahuna, okyali wano okyali ku bulaadi? namugamba ya Rasulallah ndi muku. namugamba laqad qulti ba'daki kalima, nze njogedde ebigambo 3 bisinze ebibyo byogeredde musaawa emmeka? Salaamu alaykum. bitegereka byenjogera? nabbi amugamba nti ayogedde ebigambo 3-4 bisinze ebyo byayogeredde mu budde obungi. byebiruwa ya Rasulallah, ngambye bugambi subhanallahi adada khalqi, subhanallahi zinata arshihi, subhanallahi rida nafsihi, subhanallahi midada kalimatihi. ebigambo emeka? 4 nga bisinze ebyoli byayogeredde mu budde obuyitirivu. fadalla dhalika ala anna al-ibra laysa bikuthra, nekiba nga kitegeeza si muntu kutuulaawo kwogera bingi nnyo. ntegerekeka kubanga waliwo abali ku nzikiriza ezitali ntuufu ng'atuulawo olinaga nti tugenda kuleeta adhikaari emitwalo 2 ne batandika okuleeta la ilaha illallah, 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 ye ng'alowooza nti ekyakoze kyekiki kyekituufu. laysa al-ibra bikuthra, n'okutuuka nga tokyasobola kwogera tikuli ku adhikaari. la, nabbi yagamba nti alaykum min al-a'mali ma tutiqun, mukole kye musobola, kyoyinako obusobozi. naga nti fa inna allaha la yamallu hatta tamallu. olunaku lumu omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam okwogera hadithi eyo yasanga omusajja basanga olinga kusaala kiro, ng'alaba bw'asaala ekiro asaala katono nawulira ng'akooye. manyi kye yakola? kansibe wano omugwa waggulu neri, bwe mba nkooye nkole ntya? nekwateko ndeke kola ntya? egamba nyimirire ekiro kiramba. okategedde? nabbi nagamba abadde kyono. laysa al-ibra bikuthra, ekikulu si kuba nti okoze kinene, nedda, wabula oteekeddwa okuba nga kyokoze kituufu. nabbi nabagamba nti alaykum min al-a'mali ma tutiqun, mukole kye mukola mutya kyoyinako obusobozi. bw'owuliranga eddiini y'obusiraamu, mu ddiini y'obusiraamu buli owuliranga okoze ekintu, ekigambo ekyo badde nkigambo omusiraamu ku makya ga leero, bw'owuliranga okoze kyokoze naye nga kikukaluubiriza mu ddiini y'obusiraamu, owuli ofunyemu bakyogera bati, ng'owulira
ofunyemu onyigirizibwa buli owulira nga onyigirizibwa ng'okyokoze kikunyigiriza manya nti kyokoze si kituufu fa inna al-islaama buniya ala taysir obusiraamu bwazimbibwa ku kwanguyiriza abantu ma jaala allahu fi ddiini min haraj allah ddiini y'obusiraamu tagirekangamu ki buzibu abadan buli owulira nga okalubiriziddwa manya kyokoze si kituufu inna ddiina yusir eddiini nyangu sala raka 2 baada subh ay qabla subh dini y'obusiraamu si nzibu omusiraamu abadde aŋŋamba ku makya ahki lakum hathi qissa gwe ŋŋambye ebigambo ebyo abadde abiŋŋamba ku makya naŋŋamba nti kankireke kiyinza okuwulirwa nga ekirimu okulumbagana naye ng'abadde annyumiza bye baakolanga edda kutuula wansi balimu ne mugamba nedda eddiini y'obusiraamu si yakola kutya si yakkaluubiriza kyowulira nga kikaluubiridde ng'owulira kikaluubiriza manya si kya mu ddiini ya busiraamu kiwulidde si kiba kya mu ddiini ya busiraamu la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah tayinza kukaluubiriza muntu kumukaka kyatakola atya kyatasobola kyovola bwe tutuuka mu ramadan abantu abasinga obungi balaba nga ramadan yesinga okukaluba wallahi ramadan tekaluba wallahi tekaluba omuntu asobola okusiba olunaku n'alumalako nga talina buzibu naye bw'owulira nga okalubiziddwa nnyo nga okalubiriddwa nnyo nga eddiini y'obusiraamu eyingirawo ng'egamba nedda kola otya siibulukuka kalubiriziddwa nnyo nedda siibuluka la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha kyekikusibya ng'ogenda kutambula kyekikutwala ofuna amazzi agannyogoga ku fajiri nga mbutuufu oli mulwadde eggulo ku mande nadde nsomesa ebusega nga mbagamba okutayirira okutayirira kizibu kikaluba mugende mukowola abantu bayingira obusiraamu naye mwabakalubiriza mu okuyingira obusiraamu akalubiriza abantu okusingira obusiraamu mubeera mu katale gye mubeera n'omugamba Yosefu Peter n'omugamba nti gwe jangu tukusale nawulira nga ekyokusala kikola kitya kimukalubiriza era bakyogera lumye mubawulira nammwe ti wallahi nze singa eddiini y'obusiraamu teyali mukamba ako singa nakola ntya naye obusiraamu bwangu era abavubuka omusajja yagenda n'asiramuka eyo myaka 8 naye ogamba nti osiramuse nti yensiramuse naye ogamba ki musajja neyeewaayo lunaku lumu nnaku 3 wiiki 2 omusayi tegukoma hatta amat paka omusajja lwe yafa bwebajja otubuza twabagamba nti qataltumuhu mumumusse aiwa obusiraamu tebukaluubiriza dini nyangu sabo kitiibwa allah subhanahu wa ta'ala atuwe enkomerero ennungi tubeere nga tuli ku busiraamu tubeere nga tuli ku nzikiriza ennuŋŋamu innahu khayru mas'ulun barakallahu fikum tukomyewo nate mu darusu yaffe yetusomeramu ekitabo kyaffe kiyitibwa Bulugh Almarami ekyawandiikibwa mukadde waffe ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi omundu gwaffe ogukulembedde twali tutunuulira
ahadith ezikwatagana ku byombo nga olwaleero insha Allah taala tuzimalirize olwaleero Allah nga atuwadde obusobozi tuni hadith emu 2-3 insha Allah taala tumalirize topic eyo oluvannyuma tulabe ekiddako insha Allah taala فليقرأ لنا القارئ كواتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة أخرجه بخاري. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه nekuniya ye nga Abu Tha'laba nga bolaba Abu Hurayra basahaba bangi abamanyibwanga ne kuniya ezo. mu bamanyibwa ne kuniya eyo y'omusajja ayitibwa Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu. فاختلف العلماء في اسمه اختلافا كثيرا. abamanyi ne baawukana ddala mu kituufu erinnya lye yaani, ne baawukana ebigambo bingi nnyo. addahu ba'du al-ulama ila 6 aqwal. abamanyi abamu bagamba nti abamanyi baayawukana mu bigambo 6 mu linnya lye lyokka. وذكر ابن حجر رحمة الله عليه. ابن حجر nanyini kuwandiika kitabo kino bwe yali amwogerako yagamba nti kituufu eki erinnya lye ettuufu ye Jarthumu radiyallahu anhu. Jarthum oba Abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu yasiramuka نابايع النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة الرضوان. ناروانا النبي صلى الله عليه وسلم انتالو نينجي إرانغا يلينا يه متلو خيبرا وتلو خيبرا ولفنجم النبي صلى الله عليه وسلم بما لوكولانو تلو خيبرا نبينا كواتا بوشون مبيفود ممينياغو ناكواتا مينياغو ناموا أبو ثعلب الخشني رضي الله عنه nakkiriza omunyago nabbi gwe yamuwa. naye bwe yagumuwa, nabbi bwe yakwata omunyago gwonna n'agumuwa, Abu Tha'laba wano ogamba nti bampadde ekisalidde muki salidde mu ntamu. Abu Tha'laba n'agukwata naye n'agukkiriza naye ng'ayina akakodyo. fadafa'ahu kullahu ila aqribaihi, n'agukwata gwonna n'agutwala eri abantu be ab'ekika ky'Abakhashami al-Khashami, n'agubawa kubanga yekka yaliyo omusiraamu. ne bagamba omwana abadde wano nga mwavu bino byonna abijjeewa. n'abategeeza nti anni aslamtu wattaba'tu millata Muhammadin, nabagamba nti nze nasiramuka era nengobera eddiini ya Muhammadin, fahuwa alladhi a'tani hadha,
nabbi muhammad yampadde bino byonna fahuwa yunfiqu nafaqatan la yukhsha alayhi alfaqr. muhammad yagaba olugaba olw'omuntu obutatya bwavu. bwe yabawa omugabo fa aslamu kulluhum jamian, bonna ab'ekika kye bonna ne basilamuka radiyallahu anhu. amanya ge abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu. abu Tha'laba al-Khushani yawangaala akabanga si kanene kubanga yafa omwaka gw'ensanvu yafiira mu Shaami mu Syria gye yafiira gye yawangaalira era gye yafiira radiyallahu anhu wa ardaahu. naam yaqul abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu. muzammil gwotudde awo abantu bawe kusalamu. masha Allah oyo twasoma ne primary masha Allah tabarakallah. abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu agamba nti yabuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam fa abu Tha'laba hadha yalinga abuuza nnyo nabbi sallallahu alayhi wasallam ebibuuzo bingi. fa annahu kana min ahli al-bawadi, yali abeera mu bitundu bya byalo. fa idha ata rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, bwe yajjanga ew'omubaka sallallahu alayhi wasallam ng'amubuuza ebibuuzo bingi era twamuyigako ebigambo bingi nnyo abu Tha'laba al-Khushani radiyallahu anhu. bwe tunaaba tutuuse eri maaso mujja kusanga ahadithi ze nnyingi zonna nga zirimu bibuuzo. mu bibuuzo bye yabuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam hadha sual, ekibuuzo kino ekyolwaleero, yalinga tasirika mimma la ya'lam, mukyatamanyi ng'abuuza. yawangaaliranga mu byalo min ahli al-bawadi radiyallahu anhu, nga bwe tugambye nti annahu kana aasha fi Sham, yawangaalira mu Sham. kati agamba nti qultu ya rasulallah, nabuuza omubaka sallallahu alayhi wasallam nemugamba ya rasulallah inna bi ardi qawmi ahli al-kitab, tuwangaalira mu gurupu mu qawm abantu be tuwangaaliramu ahlul kitab. ba ahlul kitabi hum alladhina amanu bil anbiya ashabil kutub, be baali bakkiririza mu bannabbi abakulembera abayina ebitabo ebyakulembera. min alyahudi wannasara, nga mbo mulimu abayahud n'abanasara. falyahud atba'i musa, abayahudi be bagoberera nabbi musa alayhi salatu wassalam. wa kitabuhum, nga n'ekitabo kye baali bakkiririzaamu ekiyitibwa atawrat. abayahudi kana diinu musa alayhi salatu wassalam, yali diini ya musa alayhi salatu wassalam. thumma baddaluha wa harrafuha, ne bagigenda nga bagikyusa ila zamanin alhadir, mpaka olwalo lwe twatuuka olwaleero. bw'oyogera ba ahlul kitaabi, bw'oyogera bayahud, otegeezaamu qabila ish ma'ana alqabila, otegeezaamu kika. kubanga olwaleero qallama tajid, oyinza obutasangayo mu yahudi ng'afaanana ggwe, nga muyahudi ali ku ddiini ya musa ng'afaanana ggwe nga muddugavu. olwaleero bafuuka kika kyabwe kimanyiddwa mu Isirayiri, naye nga sabiqan usulahum, ebikolo byabwe annahum kanu ala diini musa alayhi salatu wassalam, bali ku ddiini ya nabbi musa alayhi salatu wassalam. wannasara ala diini isa, n'abanasara bali ku ddiini ya isa alayhi salatu wassalam, nasara. kati abu Tha'laba al-Khushani agamba nti inna bi ardi qawmi ahli al-kitab, gye tuwangaalira mu bantu ba ahlul kitaabi. fa innahu kana yaishu fi Shaami kama dhakarna anifan, yali awangaalira mu Shaami
nga waliyo gurupu emanyiddwa ba ahlul kitaabi wahum an-nasara bali banasara abanasara tugambe bagobererani Nabi Isa alayhi salatu wassalam bebali mu kitundu ekyo bwagamba nti inna bi ardi qaumi ahli alkitab twalinga tuwangalira mu bantu ba ahli alkitab famimma yu'lam mubimanyiddwa obulungi ennyo anna ahli alkitab alkhullas as-sabiqin ba ahli alkitab abakulembera alkhullas almutamassikina ala dinihim abali bekutte ku dini yaabwe bali bekutte ku bitabo byabwe ebyo bye balina wa in kanat qad hurrifat wa buddilat newankubadde nga byali bikyusiddwa naye baali babyekwatako ng'ebirimu byamazima laysa mimma narahu al'an singa bye tulaba olwaleero yaddauna tasmiyatan osobola okubasanga nga beeyita ekyo walaysu bimutamassikina bima fi kutubihim ng'ebiri mu bitabo byabwe si bakola batya si beekutteko kyova olaba nga abaali beekutte ku bitabo ebyo abaali beekutte ku bitabo bya ahlul kitaabi njagadde kino kyongere kutegerekeka abaali beekutte ku bitabo ebyo nazala fihim quran bakkako quran wa qasamahum qismain allah n'abaawulamu ebibinja bimeka bibiri ntegerekeka inna bi ardi qaumi ahli alkitaabi tuli mu gurupu y'aba ahlul kitaabi mu kyalo mu kitundu ekiwangalira ba ahlul kitaabi faqasamahum allahu azza wa jal allah ba ahlul kitaabi yali yabaawulamu emiteeko ebiri omuteeko ogusooka qala allahu azza wa jalla fi surati ali imran allah yali yabogerako mu surati ali imran faqal allah nagamba nti wa inna minhum lafariqan yalwuna alsinatahum bilkitaabi litahsabuhu min alkitaabi وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون سورة آل عمران الله يقام أنتم بأهل الكتاب يابو وروا بيتلاوي بيتابي بيابو نبابي فولا أنت بيافيري الله نينغا تتبيافيري الله نبوغرك الله بيوبو ليمبا وهم يعلمون نغا تبالي بماني تبوغرك نغبالي بچتغير بلوني تبالي بيرك الله سبحانه وتعالى فهذا صنف وقومتيكو جيقولين بأهل الكتاب قاله الله عز وجل الله يقول جيقولين بأهل الكتاب والصنف الثاني ومتيكو قوكو بين الله يقولكم بأهل الكتاب قال الله فيهم في سورة آل عمران في آخر آية في سورة آل عمران الله يقولكم سورة آل عمران آية سينبايو الله قامت وإن من أهل الكتاب بأهل الكتاب يابو من يؤمن بالله ملموا بكرز الله وما أنزل إليهم بكرز نبيا بسيبواكو وما أنزل إليكم غن القرآن باجي كريزا خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كونكم إلى سورة آل عمران الله غابوا بقركم سبحانه وتعالى فقسمهم الله صنفين الله يبقركم غابوا ودما متيك مكا متيك يبيري قسمين اثنين متيك يبيري اجمان يدوا انت غيرك بيتغيرك nganjo gedde nyozeka shekho bitegeera omutego gusoka tugambye gutya bulwoyogera bwoti obanga ali mu khutuba abantu obaleka nkolente tubenga fena tuli ku page em njagala kubanga fena tuli ku page em tuli ku page em bahalul kitabi tugaye bawula miteke meka sheikh ebiri miteke meka sheikh miteke meka ebiri barakallahu fik bawula miteke ebiri omuteko ogusooka gweguli Allah gwayogerako dhammahum dhamman shadida Allah yabavumirira بتابع بيابو مؤيد لجمة وإن منهم لفريق وإن من أهل من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائم ذلك بأنهم هكذا الله متيكو يقول في مدى سبحانه وتعالى نواو متيكو ملالا الله يقوانا سبحانه وتعالى نقول كريزي بياسي ومبتابع بيو نقول كريزي القرآن خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا نقول كريزي الله سبحانه وتعالى
miteeko egyo giwulidde ebiri ebiseera ebisinga obungi gitusumbuwa fanajaluhu qisman wahida abasinga obungi netugufuula nga guli omuteeko guki gumu ntegereka naam inna bi ardi ahli alkitab fe abu thalabat alkhushani agamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah tuwangalira mu kyalo ekirimu ba ahlul kitab kati abuuza ekibuuzo afana akulu fi aniyatihim tuliire mu masowaani gaabwe mu seppiki zaabwe mu byombo byabwe tubiriiremu bye bafumbiddemu ya rasulallah kategerekese ekibuuzo ekyo hal nahnu nahtaju ilaiha au la nahtaju ilaiha ekibuuzo ekyo wano tukyetaaga oba tetukyetaaga wallahi tukyetaaga nnyo bwe nabadde njogera ku tukyetaaga nnyo okusinga basahaba baali bakyetaaga ku mulembe ogwo bwe kiri sheekh tuwangalira mu maduuka gaffe nga mulimu dduuka lyowangaliramu mulimu jeeni mulimu ne musa ate nga musa mukwano gwa jeeni kakati jeeni agenda naleeta ensenene ensenene yasiise museppiki ye jeeni gye yasiikiddemu kati jeeni awaakaani musa fama hukum hatha al akl ebiryo ebyo tugenda okulya biramulwa bite mu busiramu asualun wajihu jiddan ekibuuzo kirungi buli omu akyetaaga seka owulira oluganda wallah masha allah tabarakallah naam qala nabbi wamala omubuuza ekibuuzo ekyo yali direct ku answer yamugamba nti la taakulu fiiha temubiriramu la taakulu fiiha temuliira mu byombo mu sowaani mu ntamu zaabwe mu bidomola byabwe temubiriramu illa alla tajidu ghayraha okujjako wobanga toyina ddala completely nga toyina mugenda nga toyina ogenda nowe nabbi abagamba nti kakati mu kiseera ekyo kyemuba mukola faghsiluha genda oyoze sowaani eyo bulungi naki wakyadde ewuwe wakyadde ewuwe era tujja biraba mu maaso insha allahu taala tujja biraba mu maaso kakati nabbi agamba nti faghsiluha mubyoze bulungi nnyo thumma kulu fiiha wafi riwaya wakulu fiiha oluvannyuma muliiremu eyo hadithi fi ghayati siha hadithi eri ku ddaala mu butuufu ntuufu nnyo nuidu alhadith hadith tujidde insha allah taala agamba abu thalaba alkhushani radiyallahu anhu abuuza omubaka sallallahu alaihi wasallam mugamba nti ya rasulallah qultu ya rasulallah namugamba omubaka sallallahu alaihi wasallam inna bi ardi qawmi min ahli alkitab inna bi ardi qawmi ahli alkitab tuwangalira mu kyalo kirimu ba ahli alkitab qad arafna ahli alkitab man hum tutegede ba ahli alkitab bebani afanakulu fi aniyatihim tuliire mu byombo byabwe olaba nga hadith ayogedde afanakulu min aniyatihim tuliiremu wakhaba naba nga aleseeyo wanashrabu fiiha tubinyweremu nabbi nayanukula alaihi salatu wassalamu namugamba nti la taakulu fiiha temubiriirangamu illa okujjako alla tajidu ghayraha nga temufunyeeyo birala byonna
kakati mamanga temufunyeyo babibawe faghsiluha mubyoze bulungi nnyo wakulu fiha muliremu. هذا الحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. اي حديث رواه البخاري ومسلم. بخاري ومسلم يا جوجرا حديث توفو نيو. وفي لفظ آخر عند أبي داود ولو لفظ ولو نجوجرين دلم نجوجرا حديثيو إرم سنن أبي داود يقامت قال إنا نجاري أهل الكتاب بني بابا في بانتوا سبا السلام وهم يطبخون في قدورهم بفهم بلا متموزابwe الخنزير بفهم بلا mwembizi ويشربون فيها الخمور ebiralanga babinywere muki omwenge afana nabi amugamati faqal in wajadtum ghayraha bumanga musanze ngate mwinayo birala faghsiluha mubyoze thumma kulu minha olwanyuma mbirire. فدل الحديث حديث نيبانغ يكوا انتي علة منع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكل في آوان أهل الكتاب إن سونغ رواچ النبي يتوغانو كوليرا مبيومبو بيابwe يتوغانو كوليرا مبيومبو بيابwe الظن أن أغلب الظن غلبية الظن غلابة الظن okubanti okulowooza kwe nabbi sallallahu alaihi wasallam yamanya n'akakasa ekyo ekyamugambibwa nti ebyombo bwe babifumbiramu ki kati bagenda kuyumba lwaki ayogedda bwati yogedda bwati kusosola nedda nabbi waffe muhammadin sallallahu alaihi wasallam yabi kimanyiddwa bulungi nti abatali basiraamu naddala wane Uganda bali baki bambizi وهذا غلبة فعلهم كيكولوا كيابwe nyina neiba wange mulokole neiba mulokole endongo ebeera kwe waka sawa 24 24 ndongo asinza ya Yesu yafuna maidi waka neighbor yafuna maidi waka maidi ya Maryam maidi bwajja bwe yalabanga baneiba be muzigo gwange ogwange gwe guno ogugwe gwe guddako Maryam agenda okulaba nga ffe tuli banzikiriza ye ate bazokolera siba nzikiriza ye nabanga yayagalanga nnyo okujja eno ate ng'eri pastor mugamba nti otekedda kubeera muki otekedda kubeera mulokole amuliisa enjiri Maryam mpaka lwe kyamuyitirirako ng'enjiri emuyitiriddeko baagala asiramuke oba tosiramuse tugenda omanya bwe batolokose tugenda bami Maryam n'agamba nti ndokose Maryam bamugamba nti ndokose fi'lan bali embizi bagirya kyere pasa bamugamba nti Maryam bagaba pasa nti ndokose naye nga bambi Maryam akyogedde onaamuveeko otaddamu mugamba ebyaki bino ekiro kyolwo pastor ng'aleeta embizzi pastor nga mugakatirya Maryam lya ndawo wayatudde lya hanze sijja birya lya wavudde mu Busiraamu oba tolidde ekitegeeza watulimbi nkera Maryam wajjaga nti akhe kyenasanze kinafunye kino bankoze bwe bati kibi kati ghalibat afalihim wa maakilihim ebyokulya ebyabwe kulya mbizi wa iyadhan billah
kati olw'okuba ghalabiya ebiseera ebisinga obungi kyekyo kati nno namwe mwegendereze mulina abaana tugenda mu biseera bya ebiseera bino byetugendamu abaana bammwe kati ghalibiyatu fi'ilihim ebikolwa byabwe bye bakola akala alkhinzir kulyaki kaddabayo omwana wo agendayo mayi bayina enkola Yesu ayagala abaana abato balina enkola ey'okuŋŋaanya obwana. Yesu ayagala abaana abato ne bakuŋŋaanya obwana. Kati ebibuuzo mugenda biwulira awo gye bujjaawo. Seeka abaana bange singa bagenzeeyo okulyayo emmere kiramulwa kitya? Madha akalu baliiridde mu sowaani ki? ddala okakasanga esowaani gye baliiriddeko hadha ghalibiyat fi'lihim ebyo bitwe bakola barakallahu fikum. Kati omubaka sallallahu alaihi wasallam ghalabat dhannihi olw'okuba yali amanyi nti kyekikolwa kyabwe nabbi n'amugamba nti la ta'kulu fiha togeza n'olira mu sowaani zaabwe. Hadha nutqu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam kino kyali kigambo kya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'kulu fiha toliramu illa naye woba tosanzeeyo sowaani ndala yonna kakati nabbi n'akuwa amagezi nti genda okola otya joze sabbuuni n'omu joze bulungi nnyo liirako insha Allah ta'ala. اقرأ حديث الثاني. هذا عمران بن حسين رضي الله عنه أسلم عام الخيبر يسلمك مواكا عام الخيبر يسلمك لمن أبي هريرة رضي الله عنه عام الخيبر وماكو قوكتا نباسلم كيرا أبو هريرة رضي الله عنه فأحسنوا إسلامهم نبني يزوب السلام وابwe ثم سكن بصرة oluvannyuma yatambula n'ava mu Madiina n'agenda Basra n'awangalirayo era mu Basra omwo gye yafiira mu mwaka gwa 52 radiyallahu anhu Imran ibn Husayn radiyallahu anhu. Qala Imran ibn Husayn yagamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tawadda'a anna an-nabiy wa ashabahu nabbi ne basahaba tawadda'u هكذا هكذا توضأوا في من مزادة امرأة مشركة nti nabbi yatawaaliza mu kyombo ky'omukyala omukafiri omushiriku omukyala omushiriku simhuli. ولما حديث الأول حديث سوسة يا أبو ثعلبة يقول أهل الكتاب والحديث الثاني حديث يكبري يقول بأهل الكتاب يقول المشركة فكأنه ينقسم الكفار إلى أقسام إن شئت قل اثنين ويقول أنت أبطالي بسيران باولوا متيكي مكا إبيري منهم أهل الكتاب موامرين بأهل الكتاب نوابا ومنهم المشركون الخلص نوابا مشركون أبشركوا تشملغان. فأهل الكتاب بأهل الكتاب دينهم السماوي بأهل الكتاب الديني زاوي الديني بأهل الكتاب أبا كاتوليكي أبا نصارى أبا يهود دينهم دين السماوي الديني زاوي زافيري والله تبارك وتعالى. نعم وإن كانوا بدلوها وحرفوها وزادوا فيها ونقصوا منه نوانكو بدنغا بازونغرامو نبجمو لكن الأمومة الدين زاوي دين السماوي دين زاوى دين إلهي نيزا بمشركون دينهم دين وضعي دين زاوي دين وضعي شو قربت مرغان dini mpange bebete ezaba mama fina and what have you dini zaabwe bebazeeterawo kyobula tezirina misingi
baluwa abasinga okuba ababi eri obusiraamu ku bonna baluwa abasinga okuba abalabe ennyo ku busiraamu qala Allah yagamba nti latajidanna ashadda nnasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku ojja kusanga Allah yagamba nti ogenda kusanga latajidanna ashadda nnasi ogenda kusanga abantu abasinga okuba abalabe ennyo ab'abasiraamu alyahud beba yahudi abo walladhina ashraku n'abaki ne bana abashiriku bamama fiina naye Allah agamba nti walatajidanna aqrabahum mawaddata ogenda kusanga ate abasinga okuba abali okumpi-kumpiko ku busiraamu abali okumpiko abagalayagalako ku basiraamu lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara beba bagamba nti baki banasara Allah agamba nti dhalika bianna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun dinuhum dinu eddiini yaabwe kitegerekese omala okwazina inshallah tukomyewa anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam wa ashabahu nti nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ne basahaba be tawadda'u fi mazadatin almazada kirbatun kyombo min jildin bakikola mu ddiba ekyombo kye bakoze mu ddiba kye bayita mazadatun ekyombo ekyo kyali kya mukyala nga mushirika nga si musiraamu Ibn Hajar yagamba nti wal hadithu muttafaqun alayhi hadithi eri muttafaqun alayhi sibe kiri nti hadithi ntuufu nnyo naye n'ayogera ekigambo n'agamba nti fi hadithin tawilin hadithi eyo erina ekyafaayo nga kiwanvuko ebigambo byajjira mu hadithi ng'erimu ekyafaayo kiki kiwanvuko kigazimuko bwengeza nenjogera ekyafaayo ekyo obudde bugenda tuwanvuyira ma ra'yukum mulaba mutya naam naam sheikh oyogedde mpola nkyogereko nkireete hadithi mpanvumuko barakallahu fikum rawahu al-imam Bukhari wa Muslim imamu Muslim yajireta mu babu giyayita babu qada'i salati al-fa'ita من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه ekyafaayo ekyo kigamba nti Imran ibn Husayn yagamba nti kunna fi safari ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam twali mu lugendo n'omubaka sallallahu alayhi wa sallam nga tutambudde hatta idha kunna fi akhir al-layl obudde bwali bunaatera okukya eyo ne batuuka we batuuka ne beebaka obukoowu bwali bungi obudde bwabayitako salaamu alaykum salaamu alaykum mwe muŋŋambi njogere ekyafaayo kino naye ate ndaba mugenda kusumagira obudde bwabayitako beebaka obudde ne bukya ne balemerera okuzuukuka mpaka okuzuukuka nga omusana guvuddeyo ng'omusana gwe gwabazuukusa bwabebakaawo omusana tosobola kwebaka mukasana nkabadde ka ekitegeeza subhi yaba Imran agamba radiyallahu anhu وكان أول من استيقظ يسوق كزوك مرغندولو فلان ثم فلان ثم فلان أيبوغير من يغابwe يسوق كزوك يدك يدكو yali owokuna mu kuzuukuka yali Umar
ibn al-Khattab radiyallahu anhu Umar bwe yazuukuka ng'obudde bwakedde dda وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون في هو يستيقظ لنفسه balinga nabbi bwe yeebaka nga tebakkirizibwa kukola kutya kumuzuukusa olw'okubanga balinga batya nti singa tugeza ntumuzuukusa lianna la nadiri ma yahduthu fi nawmihi balinga batya nti butuyinza omumuzuukusa nga ayina message gyafuna okuva eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala nga tebamukoonako صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ عمر ويسمك ورأى ما أصاب الناس نال بابانتو بنانغو مسانا غوابا يسيمدا عمران بن حسين قمت وكان رجلا جليدا عمر يلي مسجى وامان فكبر ورفع صوته ناكو بتكبير قال الله أكبر ود بواتو يسكت الله أكبر الله أكبر واسط للدبوزي فما زال يكبر يجينا ما سنغا كوبا تكبيرة ويرفع صوته الدبوز على ستد حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان نبر يزوكك فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابه بيزوك نوغا يا رسول الله تتنسى لا بد بغيزين نبينا بقى لا ضير ارتحلوا نبقى تامبلي فارتحل فصار على بعيد غير بعيد نبا تامبلك كسيرة كالي كوانفو ثم نزل الرجم نبا يمرنا فدعا بوضوء نبنا تميا مزي فتوضأ نبنا توازى وندي بالصلاة فصلى بالناس نبنا سازابانت فلما انفتل من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم nabbi amala okusaala essola agenda okulaba nga waliwo omusajja atakoze atya atasadde nabo nabbi nambuuza nti mamanaaka ya fulanun an tusalli maa alqawm lwaki tosadde na gurupu abantu lwaki tosadde nabo musajja namugamba ya rasulallah inni asabatni janaba nafunye janaba wala maan ate sirina mazzi qala alayka bisaidin fa innahu yakfik namugamba nti genda okube ku ttaka kikumalira ettaka likumalira thumma sara nabiyu sallallahu alayhi wasallam nabbi nagaba sahaba tutambule fashtaka ilayhi min alatash namugamba ya rasulallah batambuddeko ekiseera kiwanvu nga n'omusana gukoze gutya gwase nnyo oluvannyuma namugamba ya rasulallah nnyota ng'etuluma ennyota etuluma omusana amazzi tetulina fadaa nabiyu sallallahu alayhi wasallam nabbi nayita omusajja wadaa aliyan nayogera nayita ne ali nabbi nabagamba nti idhhaba fabtaghiya ma'an mugende mutunoonyeze ku mazzi fantalaka fatalaqaya mra'atan ne basanga omukyala bagenda okunoonya amazzi ne basanga omukyala baina mazadataini ng'ayina tubiyite ebidomola ng'ayina ebidomola bibiri abisibye ku nsolo faqala lah ne bamugamba nti aina alma amazzi galiwa mukyala ayinamu amazzi asibyeko ebidomola tayinaamu mazzi naye nga bo balowooza ayinamu ki ayinamu amazzi qalat omukyala bamubuuza amazzi n'abagamba nti ahadi bilmai amsi hadhi saa nakomye okulaba ku mazzi twakomye okulaba ku mazzi gulo obudde bwe buti era amazzi tetuyinaawo ne bamugamba nti intaliq maana jja tugende nga balabooza ayina amazzi kuki ku nsolo eriwaya ezimu zigamba nti annahu kana maahu maun qalilun fi yali ayinamukko ku mazzi amatonotono naye nga bwabagamba nti ayinamu amazzi bagenda gakola batya bagenda gamutwalako nabagamba siina mazzi eriwaya endala zigamba nti teyayinaamu mazzi bagamba tugende nababuuza nti ayina muntwala wa qaala ila rasulillah nabagamba tukutwala wa nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam faqalat imra'atun omukyala kyava bagamba nti muntwala eri omusajja omubaka gumugamba nti mubaka asabiu omulogo nogamba nti gyekutwala wa nabi muhammadin sallallahu alayhi wasallam فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثا الحديث نباتندكو مبولire kibaddewo nti omukyala tumusanze eri nabagamba nti fastanzaluhu min ba'iriha nabagamba mumujje ku ensolo mugimujjeeko wadaa nabiyu sallallahu alayhi wasallam bi ina'in nabagamba mundeetere ekyombo ndeetere ekyo ekidomola kyasibye ku bagenda okisitula nga nabbi nakiwunzika bwe yakiwunzika sallallahu alayhi wasallam nga kirimu amazzi omukyala oli ng'akola atya
alaba nabbi n'abagamba nti buli abadde ayagala amazzi asene ne basena amazzi ne banywa ghayra annahum ma saqaw ba'irahum naye ensolo tebaziwa ku mazzi kola kutya kunywa banywa amazzi ne bajjuza n'ebyombo byabwe ne basitula amazzi ne batambula nabbi sallallahu alayhi wasallam haditha musajja atugamba wanudiya fi nnas nabbi yagamba abantu ti musena amazzi buli omwayagala amazzi nanywa wakana akhiru dhalika a'ta alladhi asabathu janaba agali gasiga amazzi yasembayo okusena yone yali ayina janaba yali tanakola atya yetanasala faqal nabbi namugamba idhhab genda n'amazzi gano fafrighu alayk oganabe ove mu janaba gyobaddemu wahiya qa'imun tanzuru ila ma yaf'alu bimaiha ng'abatunuulidde basena amazzi ge Imran atugamba nti wayimullah laqad uqli'a anha mbalayirira Allah ekituufu kiri nti amazzi balinga abagakola batya abagamazeemu faqala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nabbi n'abagamba nti ijma'u laha ekyembasaba mu mukuŋŋaanyize buli omu akuŋŋanye kyakuŋŋaanyiza buli omu aleete kuki kamere ayina kamere akaleeta ayina kamere fajama'u laha min bayni ajwatin wa daqiqin wa sawiqin ne bamukuŋŋaanyiza buli omu kye yayina ne bakuŋŋaanya obuugi ne bakuŋŋaanya entende ne bakuŋŋaanya obuwunga hatta jama'u laha ta'aman ne bamukuŋŋaanyiza emmere nga nnyingi faja'aluha fi thawbin wa hamaluha ala ba'iriha ne bagisitula emmere nga nnyingi ne bagisitula ne bagiteeka ku nsolo ye wa wada'u athawba bayna yadayha ne bagiteeka kimuteeka wano kumpi qala laha n'abagamba nti ta'lamina ma qala laha ali kyava mugamba nti ta'lamina ma razaqtana mima'ik sigwe otuwadde amazzi walakinna allaha huwa alladhi saqana ekituufu allah yakoze atya yagatuwadde fa atat ahlaha omukyala n'avuga ensolo ye n'agenda waqad ihtabasat anhum n'atuuka ewali abantu be naye ng'akeereyeemu qaalu ne bamugamba nti ma habasaka ya fulana ng'oluddeyo nnyo qalat n'abagamba nti bannange alajab ndabye ekyewuunyo laqiyani rajulani abasajja bankutte babiri fadhahaba bi ila hadha alladhi yuqalu lahu as-sabi ne bantwala omusajja gwe muyita omulogo fafa'ala kadha wa kadha nanyumya ekyafaayo kyonna nga bwe kyali n'abagamba nawanika engalo bbiri bw'ati ila sama nawanika engalo bbiri bw'ati alwusta wasababa yawanika olugalo lwa wakati n'olugalo luno nva mu mba n'aziwanika bw'ati n'abagamba ekimu ku bibiri imma an yakuna la ashari nnansi min kadha wa kadha ekimu ku bibiri okubanga omusajja ono mulogo nnyo nga tali yamusinga ddogo au an yakuna nabiyan mursal oba ekimu ku bibiri okubanga nabbi wa Allah subhanahu wa ta'ala okusinziira ku kyakoze atya ku kyalabye amazzi gonna mumanya amagye nga ga oluvannyuma omukyala ne bamuta n'agenda n'asinkana abantu be nga bwe mbagambye wayita akaseera omukyala kyava abagamba nti fahal lakum mwalaba mbadde ku mboozi gye nabanyumiza mulaba mutya eddiini y'omusajja oli nga ekituufu kiri nti si bya bulogo nze bye nalaba okusinziira ku bye nalaba n'amaaso gange saalaba nga byaki nga bya bulogo fa ataa'uuha kulluhum fadakhalu fi lislaami bonna ne bakkiriza ne bayingira obusiraamu من أراد أن يستنبط من هذا الحديث أو من هذه القصة أيقال أكجم مسألة مشافة يشنو فسيقول أجاك تجيز بلونج أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ في سياق القصة إشافة يشوف لقانت النبي يتوازى تشوف مشومبو تاني شا مشارون ومشرك وإنما أخذ الماء من جربها يجا مز مشومبو فتوضأ من إناء غيرها نتقرك غير أن فيه رواية أخرى نوانكو بدنغ وليو رواية يوكبري إرمو كتابو سنن البيهقي وقد صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقام فمضمض في الماء نبي يقواتا مزاق فمضمض منه naga teka mukamwa naga nyumunguza wastanshaqa amba naga teka munyindo faada fi fawahiha almiza uvanyuma nadamu naga zako nasibako المهم رضي الله عن
rahmatullahi alayhi Sheikh Albani yagamba hadithu ntufu. المهم بارك الله فيك حديث يفي قامت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضعوا في مزادة امرأة مشركة النبي يتوازى مشومبو تاني شوم شارع أتالي مسلم. اقرأ الحديث الأخير. ودين أبو جنس. عن أنس بن مالك أنس سبقنا أن ذكرنا عن أنس شيء أنس توامو غير كود بمكواتكو ويغني عن ذكرها الآن تفسير كود موغيركو. نعم أن echikopo cha nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas agamba echikopo cha nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara chayatika ebikopo byali bya bbumba byali bakolebwa mu bbumba bwe kigo wansinga kikola kitya inkasara bwe chayatika ne kijjamu olunyafa baluyita lunyafa imam gotero kogera ku Luganda baluyita tutya lwatika olunyafa kigambo kyawo olunyafa kigambo kyawo si kya Luganda kyajjamu olwatika ekikopo ky'omubaka sallallahu alayhi wasallam nabbi sallallahu alayhi wasallam fattakhadha makana ash-sha'bi naddira wali wakati wali olwatika n'ateekawo silsilatin min dhahabin naaki nazibawo ne party ya gold silsilatin min fidda nakozesa feza nakola atya nakiziba. فهذا الحديث حديثنا يkwatagana hadithi twaliko omulundi oguwedde okunywera mu kyombe kya zaabu oba ekyaki ekya feza wanayagadde kutegeeza nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yakozesa zaabu naye nga kikopo kyonna tekyali kyaki kya zaabu. Almuhimu barakallahu fikum khitaman nga tumaliriza kwe kutunuulira مسائل بعض المسائل المستنبطة من الحديث بسرعة twanguyenguyeko okutunuulira masaila agama mu hadith ezo zetukoze tya zetunuulidde. المسألة الأولى المسألة قصوك لو لم يكن ضيق الوقت سنجت بدي بدي بوانفو لحثيت لكم ناندي بابولدت أن في حديث الأول محديث يا أبو ثعلبة الحشني رضي الله عنه فيه مولموية جامبيتشنين وهو الحث على السؤال يمونتو كبوزا كدينية وكويتلزو كبوزا كدينية ألا تسكت فيما جهلت وبتسرك كويتشو جوتو كلوتيا شوتماني فإن أبا ثعلبة الحشني رضي الله عنه لم يكن يسكت في أمر دينه يرينغ تسركا مبيرز الدينية لولا الوقت سنغسب الدوبوتو ننيو لذكرت لكم فائدة السؤال ناندي بابولي الدي ابيرون جابيري مكبوزة فإن الله عز وجل قال الله يقام سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولو اجتبتوا مسجى yakiwandika mu luzungu yagamba the power of asking amanyi gaki gokubuuza ng'akiwandikira abantu bonna nti oba tomanyi kola otya buuza. wa fi diinina hadha mu ddiini yaffe eno okubuuza yeddiini yennyini okubuuza yeddiini yennyini bw'oba tobuuzizza n'okola ekintu kyonna nga tokitegedde kiyinza okukuviirako okubula n'okuyingira omuliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالحديث الأول حديث أبي ثعلبة حديث أبي ثعلبة كبريزا ومنتو كبوزا أبوزا بماني بمبولي إيشي حرام نيشي حلال. المسألة الثانية مسألة جو كبيري أو فائدة الثانية مما نأخذ من الحديثين إيشي جتوكم يجتفنا حديث إبري مبطوف حديث زيتولاغا اجتناب الأكل في آنية أهل الكتاب zitubuulira butaliira mu byombo by'abatali basiraamu katagerekese. lakin ekizibu ekiri ahal hadha ekigambo nabbi kyeyakozesa nti la taakulu fi aniyati ahli alkitab temuliira mu byombo by'aba ahlu alkitab ahal hadha amru lilwujub am linnadbi abange nabbi yali akola oda ng'atulagira bulagizi nti kyabwatteeka tokkirizibwa kuliiramu ala anna man akala fiha athimun
nti omuntu bw'aba aliiridde mu kyombo ky'omutali musiraamu afuna omusango. Faqad qala al-ulama, amanyi batugamba nti annahu laysa lilwujub wa innama linnadbi wa targhib wa hifdhi ddin. Amanyi balaga nti tekyali kyabwatteeka, wa innama amru eyo yali kwagazisa bantu baleke kuliira mu byombo byabaki byabatali basiraamu. Litakadhurin mimma yakuluun, olw'okutya ebyo abatali basiraamu bebakola batya bebali entakera. Fa inna allaha azza wa jalla qaal, olwokuba nti allah yagamba nti inna alladhina kafaru yatamatta'una wa yakuluuna كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هكذا قال الله باتو بقام سورة محمد يقام أنت أبانتو بمولابا يتمتعون بي يقلم بلمو وينسي ويأكلون وكل يبولي شو نتي بساني بقول باتيا بل يبولي كما تأكل الأنعام قبل لبا إنسان بوزيريا الله قام أنت والنار مثوى لهم بقينا كوين يقول يقول الله تبارك وتعالى. إذن فالأمر هنا للندب okulagira nabbi ko yakozesa wano kwabwa sunna si kwabwa tteeka, lianna allaha azza wa jalla yaqul, olwokuba nti allah yagamba subhanahu wa ta'ala mu surat al-maida, allah yagamba nti subhanahu wa ta'ala aya yokutaano, allah yagamba nti mu surat al-maida yagamba nti wa ta'amu alladhina utul kitaba حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يقام أن تمري يابان توالي بطالب السلام مكرز وجيريا ولا يكون الطعام إلا على آنية. أتي شوكولة تشبيرو كجانغ شبيرا كوشي شبيرا كوشي كسواني. فدل ذلك الآية تدل على أنه على صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. آية تلقانتي تشكرزوا آية تلقانتي سيشابوا تيكا وبلا شابواتي شابوا سنة النبي عليه تلقى بتاليلا كوشي بتاليلا كبيومبو بيابwe وتقذرا nakwenyi nyala kubiriza abantu kwenyi nyala nti abantu bebali asibichi olusi sibirungi mu dini yaffe y'Obusiraamu. الأمر الأخير وفي الحديث كذلك إلى حديث زنزت لقى جواز استعمال آنية الكفار. حديث يوكبري يا عمران بن حسين اتلقى تكرز وبكو زسا ابيومبو بيابwe لكن بشرطين اثنين. نيورو obulombolombo buli umeka boba yagala biko zesa obulombolombo buli umeka bobiri tomalaga bukozesa. والشرط الأول akalombolombo akasoka an yughsal, otekedde okukolotya okubyoza ogenda kikozesa kyoze. الشرط الثاني akalombolombo akokubiri alla yujadu ghayraha, nga toyinayo option yakumeka okujjako eyesowaani. kati bwoba toyinayo option eyo, bwoba toyina istamilha, osobola okukola otya okozesa, naye ng'okola otya oyina kujooza esowaani eyo. Fakad yas'al sa'il kama sa'ala fi albidaya, omuntu ayinza okubuuza nti nkyadde wuwe ate sowaani nzooze. فالجواب عليه فالجواب عنه okumwanu kula tumugamba nti abantu abo ayinza okubanga neighborwo, ayinza okubanga wa luganda lwo, ayinza okubanga taltafu bihi hatta yadkhula fi lislami, ogezaako kumwagazisa ayingira obusiraamu, oba wa luganda lwo oba neighborwo. faqad takunu arifan aliman bihi, oyinza okubanga omanye embeera ze eza bulijjo. anna hadha yakulu lkhinzir, kubanga min badihim waliwo abamu nga la yakuluha, ng'embizi tebakola atya tebagirya. wala yashrabu lkhamra, nga n'omwenge takola atya tagunywa. adabuhu adaban, ng'empisa ze nnungi abo mwebali. kati osobola okubanga omumanyi nti neighbor wange ono ebyembizi takola atya, fakulu fi sahnihi, osobola okulira ku sowaani ye. wa in lam taghsil, newanga togyozeza singa oba okola otya, singa oba omumanyi embeera ze. naye bw'obanga omumanyi nti embeera ze bwe zityo, nabbi yatukubiriza okukola atya okujooza insha allahu tabaraka wa taala. sawa ekitiibwa allah subhanahu wa taala an yuallimana ma yanfauna wa yazidana ilman innahu ala kulli shay'in qadir
obudde butugendereddeko. Allah bw'anaaba tuwadde obudde obuddako insha Allah taala mu wiki zaffe ezinaddako tujja kuba tutunuulira baabu izaalati najasa, tujjawo tutya ennagisi mu kifo we tugisanze, ennagisi tugijjawo tutya, obusiraamu bwatuyigiriza tutya insha Allahu tabaraka wa taala. Welcome to Tamai's International Schools. Tamai's Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamai's International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamai's International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamai's International Academy. We make your child's dream a reality.